Kati Saha nze wemba wa security nsobola omugulako emisango ng'esatu. Ekisooka akutte ekyokulwanyisa tali authorized kikwata kubeera nakyo. There are injuries ogwo musango mulala. Ekyokusatu lost properties. Okitegeera waliwo ebyabuze awo masimu simanya wallet byabuze. As official namu abatulaba ku Fax Media UG amwe bali kutugoberera ndine muganda wange Sanchez ate munaye this guy ali omu mu bamanyi abeera n'opinion ye ng'eri singo ng'ate bw'oba ogitunulidde nti eba erimu ekinyuso ekyenjawulo. Nze mu Sanchez obulamu bugamba ki? Sebo gamba. Oli bulungi? Nesemye okunkyazaako. Actually waliwo ebimu byobadde ozootakolinga n'oyogerako but today nange nsazeewo mbeerekoko naawe ndi musanyufu Sancho. Nange ndi musiimu Roni okuba nga ndi ku mpewo za BBS okubaako n'endowooza yange nganze yange okuba nga tomanya bayinza ogifunamu interest abanagiraba. Okay, ndi munnamawulire oli munnamawulire. Nsaba ku opinion yo ku bimu ebiba byatambudde over was yesterday? Was it yesterday? Yesterday but one. Was Primus, that is Pallaso and King Saha. Ku nsonga ezimu mukuba mu tooki mwaba babiri. Kuba King Saha is a big brand. Pallaso is a big brand. Naye okulaba nti tulwaganagana tutuuse naawo ne jambi azivuddeyo. Wandikitunuddemu otya nga media personality? Ekisooka kansooke neyanjulire abalabi erinnya kituumwa David Sanchez. Ni musajja wangabi. Era nkola n'omukutu baguyita Cookie Promotions. Ndi munnamawulire. Kati ensonga eyo gy'oyogerako tukooye okulaba violence ezo naddala mbayimbi baffe. Those are national assets ab'eggwanga. So naye kyennyamiza okubanga buli olukya abantu bejjirayo nako abantu bejjirayo amajambiya beefumita ebyambe and the government okujjako abo beeyinamu interest bokka beeyita ne bakansolinga ne beeyongera mu maaso. Naye kati ffe tususse okulaba nti whereby boy child omwana eyava ekasenge eyava ekyampisi najja n'abeera ku gaali y'omuyimbi ate n'amaliriza ng'obulamu bwe either bugenze oba nga buzze emabega emyaka ng'etaano nga takola. So whereby nze wano wentwalira omukisa okugamba nti Ugandan police bo baluwa, internal security eruwa, Uganda police where are you? Aba crime intelligence. Mr. Tom Magambo mwene ensonga oluwa because mbadde nsuubira buno obudde twali badde nga Pallaso ne King Saha batop tubayina mu custody zaffe. Top ne top. Senga basibe whereby nga balina okugamba nti Saha tumukutte ne Pallaso tumukutte kati bo batubuulire abaana abo because wokwata omukulu ajja kuwa list. Kibalwanya na lwaki balwanya. Of course. Okitegeera because in the clip ekisooka giri emisango ng'ena kwesatu. Tulaba omuntu omu King Saha akutte lipo akutte jambiya. Okitegeera ekyo ekyokulwanyisa tekikkirizibwa naddala mu public. Okitegeera ekyokubiri tulaba abalwana there are injuries ogwo musango mulala. Ekyokusatu lost properties. Okitegeera waliwo ebyabuze awo masimu simanya wallet byabuze. Gino emisango gino okubeera kwani? Anti kati gwokwata bano ababiri. Wokwata bano ababiri n'omanya kati Saha nze wemba wa security nsobola omugulako emisango ng'esatu. Ekisooka akutte ekyokulwanyisa tali authorized kikwata kubeera nakyo. Ekyokubiri anti wuliriza oba yatemye oba teyatemye akkirizibwa okuba nejjambiya King Saha kikkirizibwa amateeka g'eggwanga. Kati ekyokubiri mpulira waliwo eyafunye ebisago nga bamutemye kati ate tulaba omuntu eyakutte ejjambiya kati ani yamutemye. Okitegeera kitegeeza eyabadde n'ejjambiya ye yatemye omwana kati ogwo musango mulala that is attempted murder. Okitegeera
kozo osobola okuba nga wadde oyagala kutema nsingo ya mwana naye n'ateekayo omukono ejjambiya n'ekwata omukono kitegeeza wadde ogezaako kutta. Ekyokusatu bano bonna nga we balwanye waliwo loss mu business wadde bagamba nti nannyini kifo teyafunye loss but mwe abagamba nti teyafunye loss mulimba because waba yabadde ayina abagagga nga bali mu kunywa bakirayanti be bali mu kunywa ne bawulira nti wabweru waliyo olutalo kitegeeza bagenda kufuluma there and then ebbaala egenda kukomaawo kitegeeza abaakoze loss. Mulimu abagenda nga tebasasudde, mulimu abagenda n'agamba sigenda kudda mu kifo ekyo kibaamu obuvuyo we bananzibirawo oba we bananzitirawo kitegeeza eba dangerous sport eri omukyakaze eri big spender abatasobola kujja genda eyo nankulabe ku bbaala eyo sijja kwogera linnya lyayo okitegeera. So kitegeeza oba omutadde mu loosi nannyini kifo abagagga baba tebakyadda mu kifo kati yeyo loosi lwakuba wano physically bo bagaa ti tewali loosi but omugagga aba akoze loosi. This is so common King Saha okubanga obuvuyo buno abukola naye takwatibwako. Anti kati Saha we muba mugamba mulimu abagamba Saha ajjonkera gavumenti naye buli ajjonkera gavumenti tubadde tulaba ebimutuusibwako naye Saha azze mu buvuyo obw'enjawulo nga tulaba naye nga tewali kikolebwa. Kati kyetwebuuza Saha ali special ki wanjawulo ki? What is so special about Saha? Kyekyenjawulo ekiri ku bayimbi bano. Pallaso naye gwe wali omulabyeko emida baali bamuyiseeko nate yakyasinza okukola emivuyo obulamu bwe bwonna butambulira. Anti kati kyekyo we need accountability. Ani gwe tugenda okuteekako kino? Yes tuga abayimbi eggwanga lyaffe bwe lityo naye tubikooye. Polisi bwe tayingira mu kino are we going to see dead bodies? Of course nze nsaba olunaku luke wafeeyo abaana abo wafeeyo abaana abo awo poliisi security etegeere nti bino ebintu bya ddala si byabayaayi. Ekisooka abayaayi abo tebali traceable ebigaali ebyo tebiri traceable okitegeera okugjako ng'okutta omutwe omukulu nti ye muyimbi n'akuwa amannya nti gundi because senga baadde babokisa abo abayaayi ababeera mu bigaali box oyina w'omufunira oyina w'omukwasiza nti ojja kukuba wali mu federation yaabwe eya boxing ogambe nti so and so license bagisazeemu for 6 months nga talwana kati kitegeeza ajja kulondawo ku kaliya ye nene okubeera mu bigaali by'abayimbi. Ekyokubiri anti mulimu abeerimbika nti mulimu ba boxer naye nga ate si ba professional boxers. Kyova olaba pulezidenti w'ebikonde yagamba nze abo sibamanyi because tebali mu federation ye tebali mu gundi ye. Okitegeera Saha should be arrested. Pallaso should be arrested. Let's give an example of Alien. Yali mulungi mu bigaali but today tachayi anti Alien we baamukwatamu n'awaayo lisiti we yawaayo lisiti era olaba abamu bakomanda nga mudogo bali mida okitegeera kati kyekirina okukolebwa omanyi wabweru outside the country we baba banoonya badwaga cartels bakwata mitwe emikulu egyo then buno bupikerere buneemiwabo okitegeera kati kwata gino emitwe emikulu otekewe ogambe King Saha okuta soko tuwe lisiti y'abantu nti mu vidiyo eno tulaba abantu 30 oba ababo babadde 7 mention the names. Naye yali ayogeddeko mbu atambula n'ejjambiya byaddala musajja ono atambula ate tewagirabye mu katambi gwe wagirabye lipo nga mpagale bweti okitegeera waliwo allegations waliwo gwe baatemi ani yamutemye eyabadde n'ejjambiya okitegeera waliwo be baakubye. Okay, obugambo bw'obusemba nga tugenda nga tumaliriza bubaka ki bw'oweereza police at the same time neeba n'abaana abatambulira ku bayimbi? Nze ngamba kino bano abayimbi national asset bayimbi baggwanga. Nze kyensaba police ne gavumenti yaffe bateekewo etteeka bagambe since you are a national asset oli kyatunzi kya ggwanga wandiikira security ekuwe deployment ey'abasirikale we baba basobola okuwa presidential advisor nga basobola okuwa minister basobola okuwa
betulaba abagagga ne babawa aba security kitegeeza n'omuyimbi naye basobola omuwa security asobola okuwandikira poliisi n'agamba nti njagala abakuumi babiri aba poliisi tesobola gaana waba ayise mitendera emituufu okitegeera so omuyimbi oyo asustaininga ate n'eggaali ye ey'abantu 30 ng'ate ayimbira miliyoni 3 gwe tokyobuuzangako kitegeeza be babba abantu mbivvulu bagenze eri Antonde ne bayimba ogenda okuwulira waliwo be babbye baani yababbye banoono be yazze nabo miliyoni 3 tosobola kufunako mafuta emmotoka otambula na 6 tosobola ziwa mafuta zonna balina okulya balina okwekubisa okitegeera togenda musiibuza mutwalo nga mukomyewo ku mwenda gwa kiro mbadde yeewuwe ng'omuwadde mutwalo kitegeeza alina okujja mu kivulu akole abbe kati okujjawo ebyo poliisi muteekewo kino because omuyimbi wonna muwa abapoliisi babiri owa poliisi yanabba abantu yanakuba abantu mu kivulu alina ajja kumanya nti kati state wendi bafaani banyiize omuyimbi kamujjewo ekitali kukweba n'ekigaali kyo kijja kulwana bulwanyi kikube faani okitegeera so abayimbi bawandiikire poliisi ne internal security babawa abasirikale bejjeko ebigaali nammwe abaana abali eyo bazadde bammwe bayita mu bintu bingi nnyo okitegeera muzaddewo amanyi oli Kampala okola kumba oli ku bayimbi ate teri budde businga kumenya nga kubeera na muyimbi emyaka 5 gigenda okuggwako ng'olaba omuyimbi ali waggulu gwe tolina kyolagawo akasembera ddala but between the two who is better than another King and Pallaso because nasanze katate Anti- TikTok bejokera musical nanti kati wewa bejjonkera musical studio eziri nnyingi Saha alina official producer we Pallaso alina naye studio ewuwe bafulumye ngoma fe abawagizi tuteekawo demand tukole cricket over battle. Thank you so much.